Abakozi b'Obwakabaka beetala okugenda mu kalulu. Yes, gwena muganange akyekuumidde Kampala TV 256. Nja kwebaza emirimu gy'otuusaako engalo nga gwe wasalawo amawulire gonna naddala ageetoloola mu byobufuzi mu ggwanga Uganda. Oli wakugafuna wano ku channel yaffe eya Kampala TV 256. Okulonda kwa President, ababaka ba Parliament n'abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu kwakubaawo wakati wa January 12 omwaka gwa 2026 ne February nga 9 2026 ng'ate okusunsula abanaavuganya ku bifo bino kwakubeerawo wakati wa September 17 2025 ne October 3 2025. Ojja kujjukira nti mu ggwanga Uganda ebbugumu ly'ebyobufuzi lyeyongeredde ddala mu maaso nga abamu ku bakozi b'Obwakabaka bwa Buganda balina okwetala okugenda mu kalulu. Nja kusaba gwena muganange abadde tannaba kubanga osubscribinga awo ate olikinge okomentinge kwoteeka n'okusharinga. Abakozi b'Obwakabaka e Mengo batandise okusiibula abantu baabwe batuuke mu kalulu ka 2026 nga bano nno bamaze okubategeeza. Ow'olugambo lwaffe ojja kujjukira nti oba n'amawulire geeyongedde okuvaayo ne gakirambika ne gakitegeeza nti bano batandise okuwaayo ebbaluwa ezitegeeza bakama baabwe nga bwe bagenda okubula ku mirimu gyabwe okumala ebbanga nga tebakyalipootinga ku mulimu gwabwe. Bano nno kwe kuli omukyala amanyiddwa nga Rose Nalubowa. Ojja kujjukira nti Rose Nalubowa ono y'abadde omumyuka wa Ppookino Saidi Zawali mu ssaza ly'e Buddu nga Rose Nalubowa wakubiri era amaliridde ono nno okwesimbawo akiikirire abantu b'e Kakuuto. Ojja kujjukira nti omukyalo ono Rose Nalubowa amawulire emabegaawo wonna gaadde gamwetooloolerako nnyo okubanga ajja kujja ku kifo ky'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti ya Wali e Masaka amanyiddwa nga Juliet Kakande. Ono nno Juliet Kakande bizze byeyoleka amawulire gazze gatambula nga galaga nga bw'atali mu mbeera nnungi nnyo ne bakama be ab'ekibiina kya National Unity Platform. Wabula essaawa eno amawulire gongedde okukiraga nti omukyalo ono Rose Nalubowa ajja kwesimbawo wali e Kakuuto ku kifo ekikiikirirwa omuyimbi amanyiddwa nga Geoffrey Lutaaya. Geoffrey Lutaaya ono naye munnakibiina ekya National Unity Platform nga tulaba omukyalo ono wadde amawulire gasooka kumulaga ng'ajja ku kifo ky'obubaka omukyala wali mu disitulikiti ey'e Masaka naye gongedde okukiraga nti ono naye yataddeyo dda ebbaluwa ye nga alaga Ppookino nga wagenda okubulamu ku mirimu addeyo afefete akalulu ak'okubanga ajja yeesimbewo ku mubaka akiikirira Saidi Zawali e Kakuuto. Ate bwe tweyongerayoko ate era abamu ku bakozi ba leediyo y'e Mengo ojja kujjukira nti omwami amanyiddwa nga Birimuye Matovu ono nno aweereza pulogulaamu y'obuwangwa naddala wali ku 88 olunaku olw'Essande kositeeka n'okusoma amawulire wali ku BBS Telefina. Ono naye empapula ze yazitaddeyo eri bakama be n'abategeeza nga essaawa yonna waayolekedde Saidi Zawali e Kalungu okubanga afefeta akalulu alabe nga agezaako okukiikirira abantu b'e Kalungu. Ono nno okujja asalewo okukiikirira abantu b'e Kalungu eno yeri omubaka amanyiddwa nga Joseph Gonzaga Ssewungu. Ojja kujjukira nti Ssewungu akiikiridde abantu b'e Kalungu kati ng'ali mu kisanja kye eky'omulundi ogwokusatu naye nga Ssewungu ono be bamu ku baakulemberamu censorship motion eno nno eyali ey'okujja obwesigwa mu mubaka amanyiddwa nga Mathias Mpuuga era ebigambo ne bivaayo emabegaawo ne bitandika okukirambika nga Gonzaga Ssewungu we batandise okubeera nga bakola enteekateeka nabo ezimusiguukulula mu kifo ekyo. Kati amawulire galaga nga munnamawulire amanyiddwa nga Birimuye Matovu
wamaliridde era wasazeewo okuvaayo yeesimbe ku kifo kino okulaba nga akiikirira abantu b'e Kalungu. Ono nno Birimye Matovu yavuddeyo n'ategeeza nga omubaka aliyo essaawa eno amanyiddwa nga Gonzaga Ssewungu we yeetabye nnyo mu by'obufuzi nga bw'otunuya abantu b'e Kalungu tebayambiddwa ate era nga bw'otunuya n'ebyetaago byabwe tebisobodde kubeera nga bituukirizibwa mu Parliament. Nja kwongerayo ku munnamawulire omulala wabula nga sinamukuwa, nja kujjukiza gwe muganda wange gw'entambula ne Kampala TV 256 okuba nga osubscribinga olikinga ate era n'okomentinga tusobole okuba nga tutambulira wamu n'endowooza ye. Munnamawulire amanyiddwa nga Dr. Sam Kazibwe ono nno ng'aweereza nnyo ebyafaayo ku leediyo y'Obwakabaka ate nga ne ku BBS TV nayo alabikirayoko ng'awa endowooza ye naddala ku by'obufuzi ebyetoolera wabweru w'eggwanga. Amawulire gongedde okuvaayo ne galaga nga omwami ono Dr. Sam Kazibwe wavuddeyo naye n'ategeeza nga ekifo kya Makindye Ssaabagabo awakulemberwa omubaka amanyiddwa nga David Sserukenya wagenda okuba nga akyesimbako. Ojja kujjukira nti Sserukenya okuwangula ekifo kino yamala kujjayo omubaka amanyiddwa nga Ssajjalyabendi gwe yajja mu kifo kino nga Ssajjalyabendi yali ali ku kaadi ya DP wabula Sserukenya ng'ayita ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform yavaayo n'asobola okuba nga amugjayo, wabula amawulire gongera okulaga nga Dr. Sam Kazibwe munnabyafaayo oba omukugu mu kusensula naddala ebyafaayo n'ebyobufuzi naddala ebweru w'eggwanga bw'avuddeyo n'ategeeza bakama be wali ku leediyo y'obujjajja CBS n'abategeeza nga essaawa yonna bw'ayolekedde naye okuba nga yeesimbawo ku kifo kino okulaba nga ayongera okutambuza ebyobufuzi naddala wali mu Makindye Ssaabagabo. Abamu ku bannabyabufuzi abalala abongedde okuvaayo wali sayidi za Busiro East. Ojja kujjukira nti munnakibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Charles Matovu yakiikirira ekibiina kino ekya National Unity Platform, wabula amawulire gongedde okuvaayo ne galaga nti munnamawulire amanyiddwa nga Busurwa Dansan ono nno nga yakulira emirimu wali ku BBS Telefina avuddeyo naye n'ategeeza nga bwe yandyagadde okuba nga avuganya ku kifo ekyo kw'oteeka n'eyaliko minisita wa Kabaka ow'abavubuka n'emizannyo n'okwewummusa amanyiddwa nga Bakabulinde, naye avuddeyo n'ategeeza nga ekifo ekyo essaawa yonna naye wagenda okujja abeere nga avuganya ku kifo ekyo ekya Busiro South. Kati nno beebo abamu ku bannamawulire naddala abava ali ku leediyo y'Obwakabaka ne BBS Telefina kw'oteeka n'ebitongole ebirala mu Bwakabaka bwa Buganda abavuddeyo ne bategeeza nga bannakibiina kya National Unity Platform ebifo bye baliko bwe bagenda okuba nga babeesimbako era nga essaawa yonna bano bo bamativu nti bannakibiina kya National Unity Platform bano bakubasiguukulula olw'ensonga nti tebasobodde kubeera nga baweereza bulungi Obwakabaka bwa Buganda kwegamba n'okuggusa ensonga eri naddala ebiruma abantu naddala mu constituency zaabwe. So katweyongere bweyongeze okulinda tulabe era nga wano Kampala TV 256 tujja kwongera okuleetera bonna bannamawulire n'okuvaako mu bitongole ebirala abavuddeyo okulaga obwetaavu ku bifo ki be bandyetaaze okubeera nga beesimbawo. Nja kwebaza gwe gw'entambula naye ku Kampala TV 256 ate nenkusaba atannaba kuba nga osubscribinga okonekadaawo osobole okuba nga buli mboozi yonna ejja tekuyitako ate era bw'okomentinga twongera okutambulira wamu n'endowooza yo. Kankwagaliza olunaku olulungi gwena weraba.